atenderezebwa gurumiswe okitaffe Katonda ne mama namugereka abango obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusinikira ekitangala ndi kwagala nkusinikira okwagala ndi bumu nkusinikira obumu ndi ddembe nkusinikira eddembe mbogombogo kyewagula ekizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwina abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza ekitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'olaba ng'owuliriza nsaba obisule muguluka weyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu tulina kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ewa Ssalongo Sanat Kumara kusaba okole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangala fulumya ekizikiza yingiza ekitangala fulumya ekizikiza yingiza ekitangala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu lye ssabo lye ekkulu lye wajja okusobola okubeera ng'ozuula omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo buli w'okola empulira ey'okubeera nga owuliriza enkuba y'omutima gwo kibeera kisika amaanyi ogw'obwakatonda bwo okusobola okubeera nga ogazza mu kadde akaakakati omwoyo wo gukwataganya emizimu gye egy'enjawulo mu bujjajjaabo gwo ng'omwoyo gutambulira mu kadde akaakakati kati buli wokkiriza n'oggalawo eri ensi yo eya wabweru oba odda mu kadde akaakakati mu ngeri eno n'otandika okubeera nga owonya emizimu gyo emingi ate n'otandika okubeera nga oyambala ebirungo by'obulongo bwo kati tulina kubeera nga tutandika waliwo ensonga ebaleetera akanzunzu ngammwe abasamize bwe wabeerawo muganda waffe yenna ayogera ku abantu abali mu kizikiza abali mu kala eya grey then n'ab'ekyeru abaagalwa njagala kubatangaaza mu nsonga eno webakeera ku makya ne bayita omuntu grey tekitegeeza nti nno abeera mubi grey jjukira bakama baffe bajjajjaffe abatonzi ne bajjajjaffe bonna batulaba mu foomu ya mayengo kati omuntu yenna abeera abadde mu kizikiza n'atandika okufuna ekitangaala atandika okufuna olwa gure era abasinga abazuukufu bali mu gaapu eno eya gure kubanga baba bakyalimuko ekitambo era abasamize abasinga obungi muli mu foomu eno eya gure paka woogenda nga onaabuula ekizikiza ekyo then n'ofuuka ekitangaala ekyeru abali ku level eyo batono mu makyusa gano ge tulimu naye tuli kukola kino ensonga lwaki mba advisinga enkola eyabulamu gye mbagamba tekyetaagisa kubeera ng'okoma ku mirundi 3 gyokka gye nkugamba omwagalwa osobola okukola emirundi gyonna buli woofuna ka free time osobola okubeera nga onaabuula ekizikiza kyo eky'emyaka gye emingi ekitambo kyo kinene nnyo abaagalwa so mu ngeri eno kyetaagisibwa okuwonyezebwa oba okitegeera ate nga akakisa oba okayina ng'oli just mu nnyama oba okitegeera so we mutandika okubeera nga muwuliriza enteekoteeka eyo temulowooza nti nno kibeera kibi nedda ffenna tuyita mu nteekoteeka ezo either obeera wa kizikiza ng'oli mu kizikiza oba n'ova mu kizikiza then nodda mu bwa grey kiba kitegeeza nti ekitangala kibeera kiyeyongera okubeera nga kikulaakulana mu nsi yo then n'omala n'ofuuka ekitangala ddala ekyeru so kiri step by step weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa ebitonde byonna ebitudde kusengena timba ndi Sanat Kumara abaagalwa ssanyu ly'amaanyi ennyonyi ddala okusobola okubeera nga ndi wamu nammwe olunaku olwaleero abaagalwa njayaana okubeera nga mbawo okutegeera n'okumanya ku kiki
ku ngeri ki gye musobola okubeera nga mufuna obuyambi okuva eri omulongo wammwe era oba omutonzi wammwe ne musobola okubeera nga muyambala ebirungo by'omutonzi eri ensi yammwe era ne mufuna okutegeera n'okumanya ku birungo ebyo mu kikula kyammwe kibayambe okusobola okubeera nga bibaweereza mu makyusa okuwonyezebwa n'amayimusibwa agagenda mu maaso. Abaagalwa, mbaaniriza okubeera nga mutandika kubeera nga mutunuulira ebyo byonna ebibeetoolodde. Mutunuulire abantu abalala, mutunuulire ebisolo, mutunuulire ebinyonyi, emiti, ebimera, niyo bibeera bizimbe byammwe mbitunuulire. Abaagalwa, buli kintu kyonna ekiri mu nsi yo tandika okubeera nga okiwa obudde okitunuulire mu ngeri yonna gy'oyagala. Kyonna ekikusika ekiri mu nsi yo gy'olimu, omwagalwa, osobola okwesanga nga osikiddwa okubeera nga otunuulira abantu abamu abalina ebirungo eby'enjawulo mu nsi yaabwe oba mu bulamu bwabwe. Wandiba nga osikibwa okubeera nga olaba eddembe eritudde mu balala. Abaagalwa, ng'olina abantu abo kibeera kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna empulira ey'okwagala ekuyamba okubeera nga ekuyimusanga ggwe. Buli w'otandika okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku bantu, ebisolo, ebitonde byonna newe bibeera bizimbe, abaagalwa, bino byonna bibeera bitegeeza nti bibeera bumu wamu naawe. Omwagalwa, mu ngeri eno tandika okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku birungo by'omutonzi ebyo bye weetaaga okubeera nga biteekebwako eri ensi yo ng'ekikula kyo mu ngeri eno osobole okubeera nga obiyambala bunyama. Abaagalwa, wandyesanga nga waliwo emmere emu gy'oyagala, katugambe oba langi oba ka music ak'enjawulo oba ekifaananyi eky'enjawulo. Buli w'otandika okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku ki ky'oyagala ne ki ky'osikaasikanya mu nsi yo, omwagalwa, twala obudde ofumiitirize ku kiki ebirungo ebitudde mu kintu ekyo kye biyagala okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku byo. Omwagalwa, weebuuze birungo ki eby'omutonzi ebyo bye neetaaga? Oba okitegeera ebyo ebitudde mu ekyo ekitudde mu ndabirwamu ey'omutonzi ali wabweruwo. Weebuuze birungo ki ebyo by'oyaayaanira nga ggwe? Okuyaayaanira ebirungo bino kikuyamba okusobola okubeera nga obiyambala oba nga obyambaza bunyama ensi yo, oba omanyi oba tomanyi. Buli w'otandika okubeera nga otegeera omutonzi n'ebirungo bye, kino kikuyamba okufeera nga ofuna entegeera n'okumanya ku birungo ebyo already ebiri mu ndaayo. Omwagalwa, kyetaagisibwa kubeera nga ojjukira bujjukizi. Kino kye kikuyamba okusobola okubeera nga oteekako ebirungo by'omutonzi wo. Ebirungo by'omutonzi wo, omwagalwa, bitudde mu ndaayo kubanga oli bumu wamu n'omutonzi era nga muli mu bumu obw'ekikula kyo era obutudde mu bitonde byonna. Mu ngeri eno ggwe na buli kintu kyonna yemmwe endabirwamu ey'omutonzi. Abaagalwa, osobola era okubeera nga okitunuulira mu kifuula nnenge. Kyandibanga ebirungo eby'omutonzi eri ebitudde mu bantu abo bonna abakwetoolodde yandiba endabirwamu ey'ebyo by'otayagala. Abaagalwa, ebiseera ebisinga wandyesanga ng'amayengo oba ebirungo ebyo ebitudde mu bitonde ebikwetoolodde biba bikuwa endabirwamu ey'amayengo agatudde mu ndaayo. Mu ngeri eno osobole okubeera nga ogawa obudde gawonyezebwe. Kyandibanga empulira eno oba ebirungo bino bitudde mu kizikiza nga biri negative.
nga biziikiddwa munda yo mu bujjajjaabo obw'emabega bwonna mu mizimu gy'emingi gy'ozootambuliramu nga buli mu buzibwa bw'ensi ey'omunda ng'ebiseera ebisinga tomanyi na kutegeera na kumanya ku mayengo ago mu bulamu bwo bwonna bw'oyitamu naye n'oweesanga nga ate amayengo ago ogalaba mu balala. Abaagalwa, buli kintu kyonna ekikwetoolodde endabirwamu ey'ebyo ebikutuddemu. Era buli wewekkiriza n'otegeera obumu bwo n'omutonzi era n'otegeera nti oli bumu wamu n'obutonzi obwo n'amaanyi agakola obutonzi bwonna otegeera kiki ekikyawagamidde mu nsi yo ng'ekikula kyo ekyetaagisa okubeera nga kiwonyezebwa. Kiba kitegeeza nti obeera weetaaga ebirungo by'omutonzi kubanga ebirungo by'omutonzi tebirina kkomo mu ngeri yonna kubanga bitudde mu ngeri ey'okukulaakulana n'okubeera obumu wamu nabyo. Buli w'okola ensi oba buli w'okolagana wamu n'omutonzi wo amayengo ge gabeera bumu wamu n'ensi yo. Buli w'otegeera ebirungo by'omutonzi ebitudde wabweru wo omwagalwa eno yandibanga ndabirwamu eri ensi yo era nga omutonzi ayagala akujjukize kiki ekyataagisa okubeera nga kiwonyezebwa eri ensi yo ate oyambale bunyama ebirungo bye obwa Katonda obukutuddemu. Abagalwa, kiweetaaga kyangu nnyo kwe kubeera nga otonda ekiruubirirwa. Ekiruubirirwa kyo kino kyandibeera bwe kiti wano wammanga. Nze njagala kubeera nga ntambulira nze osobola okukola ekiruubirirwa kino wammanga nti njagala kubeera nga ntambulira bumu wamu n'omutonzi. Era ntegedde ebirungo by'omutonzi osobola okumenya ebirungo eby'omutonzi by'oyagala okubeera nga otegera oba n'obirekera omulongo omutukuvu. Nakati oba mukadde akakati njaaya n'okubeera nga nnyambala bunyama n'okujjukira omutonzi wange omutukuvu n'ebirungo bye ebitudde mu nda yange mu kikula kyange eŋŋanze. Era njaniriza omulongo wange oba omwoyo wange abaluŋŋamya bange n'omutonzi wange okusobola okubeera nga bakola wamu nange bandage ebirungo bye bimu ebitudde mu kikula kyange. Ng'omaze okubeera nga okola ekyo weebaze. Omwagalwa, wekkirize ggwe kennyini oyingire mu kikula kyo. Teeka essira ku liiso lyo eryokusatu ery'ekikula kyo. Diŋŋanya ebirungo bino mu mmeeme eyo buli kaseera. Wekkirize ggwe kennyini osobole okubeera nga ebirungo ebyo bijja eri ensi yo ng'ekikula kyo. Buli w'ozuula ebirungo bino byandiba ddembe, byandiba kwagala, byandiba mazima, byandiba muyiika, byandiba kisa, kyonna kye kisobola okuba kiwabudde kulaakulanya amayengo g'okwagala eri ekirungo ekyo mu nsi yo. Fukirire ekirungo ekyo kisobole okubeera nga kijjudde amayengo ag'okwagala. Wekkirize ggwe kennyini osobole okubeera nga ojjuza ekikula kyo na buli butaffaali bw'omubiri gwo bujjule amayengo ge gamu. Wekkirize ggwe kennyini osobole okubeera nga otuula wamu n'ebirungo bino era weebonge wamu nabyo obigabane n'abo bonna abakwetoolodde. Wekkirize ggwe kennyini osobole okubeera nga otegeera ebirungo bino eby'omutonzi wo. Wekkirize ggwe kennyini otonde ebirungo mu nsi yo engeri gy'oyagala. Ebirungo ebitudde mu balala n'ensi ekwetoolodde. Omwagalwa, ebirungo bino byandibanga by'abantu bonna oba eby'omutonzi yenna akwetoolodde. Mu ngeri eno osobola okubeera nga obyambala bunyama era ojjukire n'ebirungo bingi bye weetaaga mu lugendo lwo.
kino kyandiba magezi okutegeera n'okumanya osobola okubeera nga okugabana n'abo abeetaaga okubeera nga bagabana amagezi go. Wanditonda obufundikwa obuteekebwako mu ndaayo oba obuteekawo embeera ey'okuwonyezebwa mu kikula kyo nga ggwe. Osobola okukifuna kino mu lugendo lwo oba mu lunaku lwo lw'oyitamu. Mukadde konna k'obeera oyagala. Gwe wennyini wekkiriza okusobola okubeera nga ogattaganya n'okuteekako ebirungo bino eby'obutukuvu okuva eri omutonzi w'akutuddemu ng'ekikula kyo. Mukadde konna k'obeera oyagadde. Buli w'oteekako ebirungo by'omutonzi bingi mu ndaayo, omwagalwa, kikuyamba okusobola okubeera nga obyambala bunyama, ate tekikuyamba kubeera nga obijjukira bujjukizi, n'ate ne kikuyamba okubeera nga onoga n'ebibala ku ebyo ebirungo eby'omutonzi akutuddemu. Mu ngeri eno njagala kubeera nga nkuwa ekyokulabirako okusobola okubeera nga otegeera ebirungo by'omutonzi ebitudde mu ndaayo ate nga bitudde n'embalala oba n'ensi ekwetoolodde. Omwagalwa, wanditwala akadde n'otunuulira omuti nga gwesimbye bwantoogo n'emirandira gyagwo mu maama wammwe Nattimba. Omuti guno gubeera n'empulira ey'okubeera nga gw'amaanyi era nga guli bumu wamu ne maama Nattimba era nga gunywedde ggulugulu. Mu ngeri eno aba omwagalwa, osobola naawe okuteekako amayengo ge gamu eri ekikula kyo n'otegeera nti oli bumu wamu ne maama wo Nattimba nga omuti we gunywedde bwantoogo n'emirandira gyagwo. Osobola okulaba katugambe oba kkapa etambula ewuwo n'otegeera ekisa ekitudde mu kkapa eyo oba mu mbwa, era n'oyaayaanira okusobola okubeera nga ofuna ekisa kye kimu eri ekikula kyo nga ggwe. Kyandiba mwana muto ku birungo by'atambuliramu, amagezi g'alina, naawe n'oyaayaanira okusobola okubeera nga otambulira mu birungo by'obimu okuva eri omwana omuto oyo ali mu maka go oba ali mu nsi yo ekwetoolodde. Kino kyandiba nga maybe nga olowooza maybe ku langi, kyandiba langi eyo gy'oyagala mu bulamu bwo. Mwandibeeramu ebirungo by'oyagala okubeera nga obiyambala bunyama eri ensi yo. Omwagalwa, omutonzi ali buli wantu wonna era ali mu buli kintu kyonna. Mu ngeri eno oyina akakisa okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku mutonzi, era otegeere nti oli bumu wamu n'omutonzi, era oteekeko okujjukira kuno okw'ebirungo byo by'omutonzi akutudde mu ndaayo, kikuyamba okusobola okubeera nga otuukiriza n'okuwanirirwa mu makyusa n'amayimusibwa agagenda mu maaso. Nkwebaza kola okumpa akadde n'okubeera nga ompadde akaddeko okubeera nga owuliriza ebigambo byange bino, n'okwagala okungi kwe nkwagala akaseera konna. Ndi Sanat Kumara, atenderezebwa agulumisibwe Okitaffe Katonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.